amaka gano kigambibwa okuba nti gatundibwa abaana b'omugenzi naye nga ensonga lwaki bagatunda n'ebisingakawo byonna byonna bye tugenda okuba nga tumanya mpozi tetufunye mukisa kusobola kuyingira munda mu nnyumba ddala tebatukola okuba nga amaka kati gakyusibwa obwannannyini tetusobodde kufuna mukisa kugayingiramu kusobola kufuna bifaananyi bya munda naye nga tusobodde okufuna ebifaananyi bino ebyebweru era nga bwogalaba amaka galabika gali ku poloti nga ya fuuti 5 ku 6 oba 5 ku 5 oba 5 ku 6 era kuliko n'emizigo gy'amaduuka ebweru nga wali ekikomera kiri kyolengera kyekya ennyumba eri munda yennyumba eyogerwako essaawa zinene ey'omugenzi Paul Kafeero kati eyatundibwa mpozi amawulire ge twakafunawo essaawa zino gagamba nti ennyumba eyo oba ekikomera ekyo kyennyini kyolaba mwe mwali emmotoka z'omugenzi Paul Kafeero omugenzi nga tannafa yalina emmotoka 4 okwali emmotoka ya BMW kwaliko emmotoka ya SAF nga kuliko ne Prado ne Kanta eyali etambuza ebyuma byakulabako naye emmotoka zino kigambibwa nti Kafeero yali tannaba na kugibwa ku kalenda oba omubiri gwe nga tegunnagibwa ku kalenda emmotoka zino eno zaasikibwa omugagga omu mu Kampala wano eno era nga olwaleero tuli yeti okumanya mugagga kyo ye yatwala emmotoka ezo era bw'aba yazitwala abakulu ku kyalo kino eno balina kye bakitegeerako oba nabo tebalina kye bakimanyiiko bino byonna byonna bye tugenda okuwulira mu mboozi ya leero so mbasaba temuvaako mubeere nange tugende twogereko ne chairman w'ekyalo kino eno atubuulire ye nga chairman biki byamanyi ku nsonga zino. Yes, nga bwe nabasuubiza nti olunaku lwa leero tugenda ku mulimu ogw'enjawulo oba tugenda kukola okunenyereza okw'enjawulo ku bintu eby'omugenzi Kafeero ensangi zino eno akutte akati buli omu ayogera ku nnyumba y'ekajjansi buli omu agamba abaana batunda ennyumba y'ekajjansi abaana batuuse n'otwala abaana bannaabwe mu kkooti nti batunda ebintu bya kitaabu ensonga eno ezimu kuzisitudde olunaku lwa leero ne tujja era nga wondabira wano otudde mu ofiisi ya chairman w'ekitundu omusangibwa ennyumba eyo eyogerwako nga twagala tubuulire biki ennyumba eno yatundibwa mu makubo matuufu omugenzi genda kunyumyamu naye ku bulamu bw'omugenzi ono ng'akyali mulamu yali amumanya ati yali musajja mukozi wa fujjo ku kyalo yali mukkakkamu ennyumba eno eva etya mu famire ya Kafeero okutuuka wano ffe wetugibuuliridde kuba abasinga amaka gano eno tugategedde nga bitabuse wano ne bijja ne mawulire nti abaana bagitunze okay munegatyeko twogereko ne chairman sanso sebo mbadde nsaba omulabi wange ombulire ku mannyago n'ekitundu mwe tuli. Amannya nze Haji Said Muhammad nyumba ya Kyuma nalyo linnya ly'omuzeeyi. Okay, yes, tuli ne mukulu nyumba ya Kyuma chairman w'ekitundu kino. Chairman, tuli mu kitundu ki? Ekitundu bakiyita Lweza Serobi nga kiri mu Mutungo ward mu Ndejje division Makindye Ssaabagabo municipality. Chair, ekitwese wano olunaku lwa leero kwogera ku nsonga zaamu eyali omutuuzeewo omugenzi kati Paul Job Kafeero omwami ono akutte ennaku zino akati mu mawulire naye nga twagala kumanya nga tetunnabagenda ku bino ebituleese tusooka tuwulire omwami ono mu bulamu bwe ng'akyaliwo bwe yali akyali ku kitundu kino gwe wali chairman. Biseera Paul Kafeero yabeerera wano biseera bino nali defense secretary w'ekyalo kino naye nga Kafeero ng'omuntu teyalina buzibu bwonna mu kitundu. Ensonga ya Kafeero yali emanyiddwa yali emu omusajja yali wa mubisi era ng'ekizibu kye mubisi nga bwe yagamba nti bamumanyi mu kimanyi ekizibu kye gwali mubisi twawangala ne Kafeero nga tewali buzibu bwonna era teri muntu ayinza kuga nti yagendako ku LC oba Kafeero bamuyitako ku LC nga alwamuwaabidde oba ne baga nti yalwanya teyalabikako mu LC ga nti alwanye yali musajja wa mirembe okujjako kugamba ekizibu kye nti mwenge kudda kiro ng'atamidde buzibu okutambula kiro ng'era kimutambuza ekiro kikola kiro infact nze n'ekyabaana neekanga maze kufa okuwulira nti abaana kubanga ekizibu kye mmanyi nti mwenge nali simumanyi nnyo mu area y'abakyala. Kyanga tetunabagenda wano twandyagadde otubuulireko katono emabega omugenzi yafunawo atya ekifo kinene essaawa zineno kati ekyogerwako nnyumba eno ey'ekajjansi weeryawo yafunawo atya? Omugenzi Paul Kafeero ennyumba ey'okusooka nannyini gwe nsooka okujjukira yagizimba bamuyitanga Haji Katongole Bibi Katongole
yali nanyini gyo n'agiguza wali omwami yaliwo ekatwe eyo gwe sijjukira mannya ate katongole gwe yali yagiguza kati omwami oyo n'agibeeramu ekiseera oluvanyuma n'agivaamu n'agenda tugenda okuwulira nti yagiguziza ani Kafeero n'ajja n'ayingira n'abeera mu nju eyo kumala ekiseera kye yawangalirawo paka mungulu yakola ki eyamujjulula n'oluvannyuma lw'okubeera nga Kafeero yakafa muzeeyi we muzeeyi Naŋŋanga yajja waliwo n'omulenzi omulala muganda wa Kafeero muzeeyi gwe yajja naye nga bazze ku taking over ebintu bya Kafeero era olutalo lwali olw'amaanyi n'abaana n'abakyala abamu infact nze gwe baayita ng'owerosi nenzijja nensanga embeera yaliwo nga muzeeyi bali mu kusikagana n'abaana nenyingira mu nju era nagamba muzeeyi nga muzeeyi kino kikyamu kyokola tolina bw'osobola kugamba nti ojja kutwala ebintu bino ng'abaana weebali oba nga abakyala weebali muga ekyokubiri nga muzeeyi ndaba obulabu bunafu oli mukosefu sikando zino gye munaakoma okuzibeeramu oyinza nokumala ng'okoze eki ng'ofiiridde bulamu bwabwaire ng'oli mu bino nga nze ndaba tolina woyinza kutwalira bintu bino so tuleke wano abaana bwabawo ekizibu kirala muyite mu mateeka nzikanya naye muzeeyi newampuliriza naddayo era teyadda abaana bano mu kaseera kano abaana b'omugenzi nga gwe kyamaanyi mu kitundu kino obadde omanyi abaana bameka bwobadde omanyi wano ku nnyumba eyo okusinga abaana babadde bamanyiddwa ennyo wano babadde waliwo Swazi ne Simon ne Nagawa babadde nnyo ku kitundu wano babe bamanyiddwa omulala Dubbe mbadde mpulira muwulira namusinga mulabako wano mu bino byannakani naye nga nawuliranga erinnya Dubbe naye nga nali simulabangako ndabanga nti alina omukozi eyamutwala naye nga mbadde simulabangako naye namulaba wano juzi nga bali mu byokutunda twagala otubuulireko ku ngeri ennyumba eno kati tutegedde engeri omugenzi gye yagifunamu kati twandiyagadde okumanya ejja etya okuva mu mikono gya famire eno kyekyabaawo waliwo obutakkanya wakati w'abaana bano wakati w'abakyala kyekyaviirako ennyumba eno okutundibwa ennyumba eno bwe babeerawo nga bawangadde ng'abaana baatandika okufuna obutakkanya bwe baafunanga okubeera abusente buno bwavangamu bapangisa bwe bataddemu ndoze nga baana ne batawaanya kati maloboozi netugawulira nga wa nempulira nti baagala bakiri abamu bagitunde balala bafune balala tebafuna mu mugabo guno biki bakiri bagitunde buli mwafuneko sheyaye then olunaku lumu nenzijja nali nziranaka oba omutuuze yankubira essimu nanga nti abaana bawano babakafeero battingana nenzijja sawa zaali mu 5 ngenda okutuuka nga olutalo lw'amaanyi balwana babatasa tebawulira infact nasangawo nga Swazi ndaba aliko n'ebiwundu naye nga balwana na storage nawulira nti waliwo yali abawadde $3 okupangisa enju ennene kati nga baana negaana zavaako olutalo ne balwana naye mungu nansaasira nenzijja nembakakkanya embeera naleka bakuulinze nengenda so okuva olwo tewaddamu kubeerawo kulwanagana kwolwo lwanji eyo kusinzira ku bigambo byonna bigera nabo then ngenda okuddamu okuwulira nga banga nti basazeewo bakola ki batunda basazeewo bagitunda eri mu katale lumazi nituwulira nga nga zitambula finally lumu mba ndi mu kibuga nabaawo loka yankubira essimu nanga nti enju bagenda gigula nemubuuza nemuga siriiwo nemuga naye baana we bali bonna nanga nti abaana ba administrator we bali babali balonda ba administrator nanga ba administrator baabwe we bali nanga ne lawyer waabwe yennyini akola ki waali lawyer wa family so nemuga it's okay mugende ku office ne Mwami Sematimba mukole ki mukole agreement ne bajja ne bamufuna Mwami Sematimba ne bagenda awaka ne bakola agreement nga ne lawyer waali then baya n'abawaako bakkanya $1,300,000 baya n'abawaako $7,000,000 $7,000,000 then ne bakkanya bo ng'abaana sente zino Simon yabazitereka Simon oluvannyuma lw'okubeera ne bamazeeyo sente bagabana endoza equally nga zonna bagabana lumu nga weziri then Simon we yafuna sente ndoza embeera nemutawaanako Simon n'afuluma banga nti yafuluma eggwanga n'agenda ne sente ezo 7 kati bagenda okutuuka baya okuleeta balance kolo bajja bansiŋŋaanawo naye wano before nga basazewo okutunda bakkanya nti bagende ku DNA beekakasa abaana bakafeero era nga gundi eriwo baga nti mu kufa baali abaana 38 bebagambanga final bagenda okutuuka ku ssaawa eno esembayo nga bali 14 kati nga baagala bakonfaming enamba entuufu abaana bali bameka kati bagenda ku DNA then oluvannyuma nga balese balance
nadda bagenda ku DNA nga already bamaze okukkiriziganya okutunda era bafuna kusente zino bagenda ku DNA kati nga bamanyi bagenda okuleta balance nga DNA ekoze eki ekomyewo kumfaminga y'ensonga lwaki ndoza bagabana bazigabane luvannyuma nga DNA emaze okudda awo saaliwo naye nkubulira storage bampa yenawulira kakati bagenda okudda okuleta balance bajja wano nga wendi era batukana kibasooka okuŋŋamba ne baŋŋamba nti bakoze eki DNA efunyemu abaana bana bokka abasi 15 baŋŋanga 14 naye omusika yagaana teyagenda then abakeberwa baali 14 ne baŋŋamba nti ewandudde sefunyeko bameka bana era ne bannyonnyola nti bazimba DNA nga bagizimbira ku Swazi ne Simon ne Dube kuba Dube yafaanana nnyo Kafeero ne Simon kakati kubazimbira DNA neekwatagana eyaabwe ne Swazi kati ne basalawo kweyo kuba bakeberera abalala kati bagenda okukebera abalala neefunayo Nagawa yekka abalala ne bakasuka kati ne bajja wano nempapula kati bamala okugirano nga nenkubira Nagawa anasooka naye yekyanga nagaana okujja kati nenkwata simu nenkubira Baya eri agula bampa enamba nebampa nemukubira kati Baya bwemubuuza nemubuuza ebintu bino obitegeera bulungi gye bibadde obikuba bigoberedde Baya nanga nti kituufu nabigoberedde nanga nti nebakeberedde nekakasaawo tebayinza kwonona kifo kyabwe nanga naye nange mbadde mbifolowe nga bituufu then bakkiriza bakole endagaano endala bafune balansi waabwe naye omuwala oli ng'aganye okujja Nagawa ng'aga nti bano bafoojinze bano baswazi bebapanze n'oligunji okudduka ne ssente nemuga nti kyokola tekiriiyo mwatunda mu ndagaano eyasooka wasayininga kitegeeza ne mwatunda Simon okuba nti yababba ssente Baya tekimukwatako ekyo kikosa mmwe yabba mmwe so kituufu mwatunda kuba endagaano esooka mwagikola ki mwagisayininga kati okugaana okusayininga enesembayo oba tokoze naye nanga chairman nzija kulanga omuntu sagala kulaba ngabo we bali nga itsoke kati bano tukugabana sente zino milioni 6 nga kuliko 10 aba blocker then ngatano gegabo kati atano gano nga balina kugabana 15 etano bazireservinga waro bibagenda okukola eri kubijja ebitagwa then nembaga manyi 15 za Nagawa zomo zireke wano sinza bawa chance egenda nayo yaddache chance nezo muzireke wano era ne bakkiriziganya ne bazibala ne bazimpa wano then ne bagabana ezaabwe tumaze ne bakola ki bagenda oluvannyuma Nagawa naddamu nankubira essimu ne mubuulira bwe nali najja ne twogera ne mubuulira mugandi kino sente zino oba tokoze bwozireka Swazi n'agenda nazo oyinza obutakola ki obutaddamu zifuna bo bagenda naz'abalenzi ojja kuba oweddeyo ngazi 7 bwe batambulako muganda naye nze ndakiri beta okukwata zino sente goba ofunye entandikwa era ne muganda kakati gwe saasira ate abalala abavuddemu abatafunye yadde 10 muganda naye kati gwe okwate 15 oba okoze eki oyinza okuba ofunye wotandikira bw'osobola ozimanaginga n'omulenzi oli Dube yali wano ng'agira guno nembaga mwana oyo mumuvuge mumuzzeeyo gye mwamugye ewa Muzeeyi Mandeevu gye mugamba era ne bamuvuga ne bamala omumuzzaayo wa then Nagawa batumala okwogera bwetyo naŋŋamba nti akubiddeko ne Muzeeyi Mandeevu n'amuga nti mwatunda kati ne boogaana okusayininga ekituufu mwakola ki mwatunda nakkiriza okurisiivinga sente ze netugenda ku mmotoka nembala sente ze nezikola ki kati wali omukwano gwange Juma nemuga nti recordinga nga muwa sente kati Nagawa bwalaba nga barecordinga naga nti Juma nze otandise ebintu byebyo nemuga nedda muleka recordinge kubanga nange nsayininze sente zino nga nzirisiivinga kakati abbali tebaliiwo bayinza obutamanya nti nkuwadde sente so njagala mbe ne evidence nga sente zikola ki zikuwa nemuga ali muleka akwata nakkiriza nemubaliremu kwemu paka milioni 15 nasimbula nakola ki nagenda abaana bano abalala nga before nga DNA tenakolebwa teya wali obasinkanyeko oba wali obalabyeko mu kitundu kyo kino sirina mwana mulala gwe nalinda binga bankubudde abaana baali bamanyiddwa wano baali beebu ebisigadde twawuliranga amaloboozi n'abakyala n'abakyala abalala sirina be nali mmanyi okujjako bisitikira gwe nali nalabako wano nga Kafeero akola ki ng'akyaliwo abalala nali sibakola ki nga sirina mukyala gwe nali ndabyeko mpozi nasinganako abakyala baali babiri Muzeeyi Nanganga we yalajjidde nasinganako kaawa n'abaana abalala baaliwo
naye sirina mwana malala gwe nali mmanyi nga bwe nti abali bamanyiddwa baali bana abasatu Dube yali tabeerawo nnyo wano. Waliwo ebigambibwa nti ng'omugenzi tannafa yalina emmotoka nnya okwali ekika kya kanta yali etambuza ebyuma byakulabako akwaliko emmotoka ya SAF kwaliko Prado ne BMW. Emmotoka zino abaana bagamba tebaazirabako obula kugaba abantu kati buli omu yeebuuza ziriwa. So twandyagadde okumanya nga gwe chairman w'ekitundu olina engeri yonna gye bategeerako emmotoka zino gye zaalaga. Ekituufu sinza kukulimba nze ku by'emmotoka nti nali mbimanyi. Nawulirako story nga baŋŋamba nti emmotoka y'ebyuma simanyi Muzeyina nga yagiwamba n'ebyuma byayo. Ebyo story naziwulirako eri before. Kati emmotoka endala sirina mmotoka nze gye nali manyi okuggyako Kinisani Patrera mwe yatambuliranga ekyo. Kyekimotoka kinali nga ntera okulaba wano nga emmotoka gye nsinga okumanya nga nekakasa lyakaffe kuba namulanga mwakola ki mwatambulira. Then ebirala simanyi oba zaali luddawa kati sirina kyenyinza kuzikuwaako ezo. Waliwo ebigambibwa nti no ennyumba eno waliwo enteekateeka z'okukola y'okuginunula okugizza mu famire ya Kafeero. Ebintu bino bitambula tubiwuliddeko nnyo mu mawulire nti waliwo enteekateeka y'okugula ennyumba eno bagigule ku muguzi eyagigula then bagiddiza abaana. Ensonga zino gwe nga chairman waziwuliddeko oba? Tebannajja wange. In fact nga gundi eno emaze okutundibwa waliwo abaana abajjako wano. Waliko n'omukyala yajja nga mama w'omwana yalina akaana akawala katototo kali mu myaka nga 15-16 ne bajja wano abalenzi abamu abalala bajjirako n'omundu zagabanga nti ye musiko oba kati ne bajja wano nga bazo complaininga ku bintu ebyo byennankane baali balesenduza n'omwami ogundi Seguya nawe yali azzeeko ku gundi awo ku site naye bwe nayogera nabo nzibina bagamba nti kituufu enju yakola ki yatundibwa. Nembaga naye bino byonna nga ebya Seguya atandise okukiteekawo ku ku lugambo. Nembaga nga temunagenda mu mawulire nze mbadde mbawa amagezi nga n'omukyalo oli waali musooke musale amagezi mumale okuprovinga nti muli baana ba Kafeero. Temunakola mawulire bwe munaamala okuprovinga nti muli baana ba Kafeero awo mujja kola n'ebitongole ebivayo bayambanga bingi nga mumaze okakasa muli baana baki tujja kutegeera nti bano mu kutunda oba results zaali mu comedy baabazannye. Naye bwe munajja kati n'ojja n'omala okukola amawulire enkya ne mugenda mu mawulire mugundi mu DNA neyongera okukakasa nti oli mwana wa Kafeero ojja kuba ogudde nnyo. Mbaga naye nze mbawa amagezi nga temunakola kirala mumale okukakasa nti muli baana ba Kafeero. Musobola okufuna nga temunatawanyira gundi ne muddamu ne mukola DNA nga bwe bagizimba bwe kiba nga mu mateeka ga DNA gyekiri baddemu bagikole nga bwe bagikola bakebere balabe nti abaana bonna baani ba Kafeero. So nimbaga nti bw'ovaayo oba olina amaanyi mangi ng'omaze okukakasa nti oli mwana wa Kafeero. Kakati bwe bamala okujjaawo ne twogera ne Baya nayogerako naye era yankubirawo ku ssimu. Baya ng'agamba nti ye ali ready bwe baba baagala nju bamuddire ssente abawe enju. Ye abaga ssente ze yabawa bamuddire ssente ze agibawo naga tayagala byakusikagana. Yasasula gundi 13 naga banzitize ssente zange mbawe enju. Omuntu ono eyagula ennyumba gwenga gwe omuntu wali omusisinkanye kuba mwakontaktingiranga mba blogger? Twayogera ku ssimu naye era ba blogger in fact ngambe nti lutu yasooka bakola endagaano yasooka bawo ensanvu saaliwo kati ku gundi ey'okubiri era najja wano bagundi be nga basindise okukola ki abantu be beyasindika okukola ki okumaliriza ensonga zonna. Nenjogerako naye ku ssimu okumubuuza ebya DNA ebyo namukubira ssimu wano namugamba mpe essimu njogerako naye nemubuuza nange abadde abifolowinga nange akyo kituufu bituufu nange nentwala ekigambo kye kuba nayagala nkonfamiko okuva eri ateekamu ssente. Ndowooza nga tuwumbawumba ensonga zonna so twandyagadde oba olina obubaka bonna bw'oyagala okuweereza famire y'omugenzi Kafeero n'abantu abareeza bbi abantu b'okulembera. Embeera yonna obubaka bwempa abantu especially abaana ba Kafeero mbagamba ekintu kimu nti bino byonna tewali kipya byali bibaddewo emirundi mingi mu bitundu naye abaana mbagamba nga tebannakola bino era nga nsaba n'ebitongole ebikola ku DNA ebiyambeko. Nze ngamba nti bwe kiba nga kino gye kiri mu DNA eky'okuzimba DNA ku
kubaliwo nga bwe kyakolebwa nze ngamba tebatawana kuziikula Kafeero mutawaana bakole ekyo mu mateeka kuba eriyo baana botobuusabuusa kati nga Dubbe Simon tosobola babuusabuusa nti siba Kafeero bwoba batunulire butunuzi booti good enough ne bagenda okuzimba DNA bakwatagana nga bebamu ne Swaziwaako kati basoke babaddemu babagabire n'omuwala eyakeberwa bazuule endala bali gundi ki emu famire emu then bakeberereko abalala kuba nawulira story nebanga n'abaana bali Abafrika abalala abawandulwa ate nabo bennyini baali bayawukana nga nabo tebali muntu ki nga buli omu DNA esoma kike so nze ndooza nti baddemu kino kyokka kibamala basobola okukebera ne bazuula ekituufu abaana nga tebanagenda amasipiidi kituufu kitaabwe yafa secondly ne sipiidi kwe banagendera enju yakola ki yatundibwa naye mu byonna nga twagala okutereeza ebyobugagga ebirala mpulira bikyali ebya Kafeero basobola okugenda ne bamala okupuruvinga nti baana ba Kafeero amateeka gajja bayambako bano bebanga batunda enju ne bakuba bannaabwe amateeka gasobola bayamba ne gabalansinga ne bakwata property endala eziriyo ne bano ne bakola ki ne bafuna kuba kino si kiyalina kyokka Kafeero tuleme kulwanira kimu kyokka nga yagamba nti yaleka nju emu naye bamale kunoonya nti baana ba Kafeero Kafeero bamala okulabika suubira bajja kufuna ebibugagga ebirala kyekisinga obulungi okusinga okudda mu bino bigundi nekitaabwe enyini bamumalako n'emirembe gyati tasobola kuwummula mwene embeera ekola ki eriwo ndowooza nti kyekisinga obulungi ekyokubiri ngezaako kugamba mikwano gya Kafeero n'abayimbi mu butuufu nawulirako olunaku lumu baali bagezezaako okufuna meeting nze ndowooza nti ekisinga obulungi bafune meeting bakozese eddoboozi limu baleme kuteekawo bato kufuna nti eno sayidi eri kubagamba okuziikula eno sayidi eri kubagamba okukola ki obutaziikula kati buli mukola bato ezo buli sayidi efuna abagoberezi kigenda kumaliza nga ate kitwongerayo wala so ndowooza nti bo bano bokka mikwano gya Kafeero n'abayimbi basooke bakwatagane basooke bakkanye bakole eddoboozi limu baleme kwongera kutabula baana ndowooza nti kyekisinga obulungi era kyekijja okulaga nti baali mikwano gya Kafeero oba baali mu gundi y'emu ne Kafeero ey'okuyimba toyanza nnyo tyamwana